Enkyaleero poliisi elumbye ekitebe kya Go Forward n'ekwata abo bonna abasangiddwa wano nga bino byonna bizzeewo olw'okutuukiriza ebyalagiddwa Pulezidenti Museveni Mbale ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde. Mwami Museveni yawera nti abo bonna abeenyigira mu kukuba abawagizi ba NRM Ntungamu balina okusasulira ebikolwa bye baakola. Okusinziira ku mwogezi wa Go Forward Josephine Mayanja Nkanji, abakwattiddwa okusinga babadde bakozi ko n'abawagizi abasaamusaamu. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga akakasizza okukwatibwa kwa bano. Abavubuka abaakwatiddwa 17 twabaddeko statement era olunaku lw'egulo twalaze nti 11 ku bo mu abo be twakwatidde ekkololo wabweru w'amaka ga Honorable John Patrick Mbabazi be twakwatidde e Nakasero. Enanga annyonnyola nti bano bonna balabiddwa mu bifaananyi ebyakwatibwa Ntungamu mu lukuŋŋaana era nti balina obujulizi obubalumika. Enanga era ategeezezza nti 11 ku bano bonna bakakasizza okwetaba mu kulwanagana kuno okusinziira ku sitatimenti eza poliisi. Abantu bano be twakutte 17 sigamba nti oba twayodde buyoozi, twasinzidde ku bujulizi obwasibuka mu abo abatuusibwako ebisago mu kulwanagana mu bikolwa eby'effujjo ebyaliwo mu kitundu eky'Entungamu nga balaga bulungi nnyo. Naffe ne tudda ku butambi bwe twafuna obwali bulaga effujjo eryo nga bwe wali litambula. Olunaku lw'eggulo munnakisinde kya Go Forward Amama Mbabazi yalumbye Pulezidenti Museveni olw'okukwata abawagizi be ku nsonga ye z'agamba nti temuli makulu. Ebyo nga bikyali awo, mu mawulire amalala poliisi etegeezezza nti emaze okukwata omugoba wa takisi yatomera mmotoka omwafiira omubaka wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Susan Namaganda Ssabbiiti 2 emabega. Ono ategerekese nga Issa Kasajja ye yali avuga mmotoka ya Kamunye yatomera mmotoka ya Namaganda nga yali ne munne Alex Kagame nga Kakano bonna bakwate. Eggulire lino likusatiddwa Harrison Tembo kwa WBS TV Amasonsule. Kitubadde waadi ye nannyini emmotoka eno Kakano eyakola akisidenti naye twamututte olw'okuba nti yalagajjalira okukyusa emmotoka kaadi y'emmotoka ogizza mu mannya ge n'okuba nti yalemererwa okubeera n'ekiwandiiko oba rekodi ekwata ku oyo driver gwe yawa omulimu.